Enoonyereza ku buzzi bw'emisango okula okulunnyiriza ku muvubuka Musa Musasizi yali ateeberezebwa okutta abawala oluvannyuma n'abookya ye nekizuulibwa nti kituufu poliisi yategeeza nti ebisigalira by'abagenzi egenda kubikwasa ab'enganda zaabwe okuziikibwa wabula bakusooka kukola ndaga butonde. Twamugyeko ne statement nga tukozesa omulamuzi gye bayita extrajudicial statement. Olunaku olwaleero tumututte mu basawo okubanga tumukebera omutwe era results nazo zivudde nga nnungi nga musajja mulamu. Kati ab'enganda z'omuwala Kansiime Viola ne muwala we Abigail Kitende ne Gyabwe eno bakyakungubaga olw'abantu baabwe abattibwa wabula bemulugunya olwa poliisi okulwao okubawa ebisigalira okubiziika. Abantu bandibubi bagamba baagala muntu tebamulaba bakooye okusula wabweru abamu amayumba bagaggala basula wange wano ne mukyalo bamu bona abamu bakaddayo era nga balinze bakooye era nsaba bannyambe bankolere mbwangu bampa omufu wange ngende muziike nzire ku mulimu n'ab'okumulimu nabo nsaba bangumikiriza bakesisiye kubanga sinasobola genda kukola nga sinafuna muntu wange. The time lag. These people were killed on 13th and got the information on 24th. Since that time, so the information really it's like they are seeing there's some inefficiency somewhere, but the government is doing its best to give us our bodies. Bano nga bigattiddwako abatuuze b'omu kitundu bali mu nteekateeka za kulaga butali bumativu eri ebitongole ebyokwerinda ebiremedde ebisigalira by'abantu baabwe. Bwe twagendangayo batugamba kati tubawadde ennaku 3. Kati ku nnaku 3 bwe zaggwanga bagamba tubawadde 2. Ebbiri ne ziggwa ne baga kati tubawadde wiiki. Kati awo naffe ng'abazadde ne tufuna okweraliikirira. Naye singa baali batugambye ekituufu nti kati mugende bwe tulimaliriza ebintu tujja bayita awo twali badde bagumiikiriza. Ssentebe w'ekitundu Kasimu Lubowa abasabye okubeera bakakkamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Ndowooza mulaba bwe mugenda babagamba nakola kinatuukawo. Kati nze mbadde mbasaba tube bakakkamu kubanga abakulu ababirimu nga mukulu Magala, mukulu Koswawo di Kampala, omukyala wa DNA njogera nabo butereevu. Njatugumiikirizeemu gavumenti erina kigendererwa. Gavumenti erina kigendererwa kyonna njala kyakola kyakugaanira abakulu. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine atuuseeko maka g'ab'enganda z'abagenzi ekagugobe ne bamulumbojjera ennaku gye bayitamu kyokka naye abeetondedde olw'okubawo okubawa ebisigalire by'abantu baabwe okubiziika. Kyali kitukakatako okubanga tumukebera endanga butonde kati abakugu batugamba kubanga okukebera endanga butonde okubanga ekwanguyira nnyo ejujja mu ntuuyo oba amazzi gonna omuntu g'abanga alina mu ngalo nga mulamu oba amalusu naye DNA enungi eva mu musaayi. Kati ekizibu kye twasanga nti Kansiime baamwokya nnyo era abakugu bafuna omulambo nga tebasobola kufuna musaayi. Charles Twine era bakubagiza n'ensimbi enkalu n'abasaba okubeera bakakkamu ng'ensonga zaabwe bwe bazikolako. So twagala mukumemuko twagala okutuusa okweyama kwaffe. At the end of this week tujja kubanga tulina we tutuuse then tubawe omuntu waffe azibwe mu kitiibwa kye. Kinajjukirwa nti Kansiime n'omwana we Abigail Kitende be bamu ku bantu abattibwa omuvubuka Musasizi Musa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu oluvannyuma Mirambo Gyabwe n'agiteekera omuliro. Ennyabo Tubasasiddeko banna